Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkobozaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu bikujjuko omutanda akomyewo mu nsi ye. Bino byonna byenkulombojera mbijja mu katabo akawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era nga yakatuuma omulembe gwa Muteesa. Olunaku nno olwaleero ntuuse ku mutwe ogugamba nti Ssaabasajja Kabaka alambula amasaza. Sikulwiseeyo ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi gwa Museenene 1955 Kabaka yatandika okulambula amasaza gonna aga Buganda era ng'asookera Kyaggwe. Olidde beeyagala nnyo n'okuyimba ne bayimba nti ab'Ekyaggwe. Abaana abo abaavumagana Kyaggwe mulabe Muteesa mu kulambula amasaza gye yasookera. Abaavumagana ekkanzu mulabe Muteesa mu kulambula amasaza gye yayambala abange. Mulabe Muteesa, mulabe Muteesa. Abo nno be baana b'Ekyaggwe. Munnange mu kulambula kuno buli we yatuukanga ng'abantu tebamuganya kuvaabwo olw'obungi n'amasanyu. Ekyavaamu abo abaabanga bamulinze ne basula ku nguudo ekiro kyonna oba ennaku 2 nga baagala nnyo okumulaba naye nga tannatuukayo. Mu lubiri Emmengo baamuwa ebirabo ne biyitirira obungi. Omulenzi omuto ow'essomero erinnya lye ye yali ayitibwa Mayambala bwe yalaba ng'essanyu limuyitiriddeko n'aggyayo ennusu emu mu nsawo ye n'agitonera Kabaka ng'ekirabo. Oluvannyuma omulenzi oyo Kabaka yamubuuza kye yali asinga okwagala mu bulamu bwe. Yaddamu nti ayagala kusoma. Baabuwe Kabaka n'amusuubiza okumuweerera era n'amuweerera okutuusa Mayambala lwe yava mu ssomero. Mu biro eby'edda nga Kabaka bw'omuwa ekintu teyeebaza ate akimuwadde gwe weeyanza olwa Kabaka okukkiriza ekirabo kyo ky'omugemulidde. Mu kulambula amasaza abantu be bangi abaali batamulabangako ku olwo baamwota buliro era yalyoka n'abalambula kubanga Obuganda bwonna bwamukaabira nnyo nga bamututte. Ku lwanga 11 omwezi gwa Ntenvu 1955 Kabaka Muteesa yasala mu safaari gye yalimu ey'okulambula amasaza n'avuga ng'agenda e Buddo mu ssomero lye gye yasomera erya King's College Buddo. Nga bannabuddo abasomesa n'abayizi bamuyise ku mukolo nagwo ogwali ogw'ekitiibwa gwe baategeka bamwanirize era bamukulisa obuwaŋŋanguse. Baakola ekidaala kinene nnyo awo mu luggya ne bateekamu ekimuli ne Namulondo okweyatuula ne bamwaniriza n'ebigambo ebyayogerwa aboogeza abalungi era waaliwo n'ebyokulya n'okunywa mbiyitirivu. Ku lwa Ssekukkulu ezo nno z'ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa Ntenvu 1955 Kabaka Muteesa II yaweereza ku laadiyo obubaka bwa Ssekukkulu eri abantu ba Buganda era n'abaagaliza n'emikisa n'emirembe mu mwaka omujja. Abange ebyo nno siibisuseeko wano nange kanzire Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Tuddiŋŋana ate ku mulundi omulala nga nkuwa munnange ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.